Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe omuzimu gwa Kasooba. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita. Fiida amawulire g'okufa kwe gaali gamaze okubeera nga gantuukako, era ne batutegeeza ng'omugenzi bwe yali afiiridde mu kabenje ka mmotoka ne muganzi we, naye mu kuziika abatamiivu ne basiinya ku kigambo ekyali kigamba nti abafu baali bafudde masasi. Navaawo nina ebibuuzo bingi, era bwe ntyo nga sinnaba kumatira bulungi ku nfa ya Fiida, bwe nasisinkana muto we yampa akapapula Fiida ke yasemba okumulaba nako akaaliko ekigambo kkukuna, nakyo ekyannema okugattagatta n'okutegeera mu kiseera ekyo. Nga tulabaganye ne Teo twabigaayagaayamu, era ne tubeera nga nabyo byatusobera ne tubirekaawo, naye ng'ate Teo yalina enjogera eraga nti yalina kye yali amanyiiko, naye nga tannaba kwagala kubaako kyambikkulira. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula okufa kwa Fiida. Ekisaasaazi n'ekisota eby'okufiirwa Fiida byali bitandise okusebengerera n'okuzingama mu birowoozo byange, ne wagwawo ebintu ebyantengula ne mpulira muli nga waliwo abantu abannimisa. Weewaawo saalina nsonga ya nkukunala endowoozesa etyo, wabula ekintu kyanzijiranga buzzi bwe kityo. Naye ekijja okunkakasa nti ddala nali mponderwa, lwe lunaku lwe nali ŋŋenda e Kampala nga ndi mu mmotoka yange bw'omu male mpisiŋŋanye n'emmotoka endala awo mu bitundu eby'ebuloba. Nali nva Mityana, olwagiyisa neesiba, neeweta, n'engoberera nga neesuddeko akabanga. Nayongera ku misinde ngisooloobeko akabanga akawera. Eky'ekitalo ŋŋenda okulaba nga naye eyongeza egyayo. Nakendeeza ku gyange nayo neekola kye kimu. Namatirira ddala awatali kuwannaanya yadde okusigalamu akakunkuna nti nze nali mponderwa. Naye lwa nsonga ki? Twagenda bwe tutyo okutuukira ddala mu Kampala. Navuga endiima nga bwe mpetaaweta mu buguudo obw'enjawulo nti osanga lwe neesamula ku mmotoka eyo. Naye wa bwetennemerako, namalirira okujejjako, bwe ntyo ne nvuga nga ndaga mu Ndeeba. Enkulu ng'egatta enguudo olw'ensambya n'olw'ekatwe nagiwetera ku mbiro za kizungirizi n'emipiira ne ginyanyagira ku koolansi kwe. Nagendanga mmonga nga bwe mmoola mmotoka ze nayitangako nga nkirako azannya akapiira ak'empaka, era n'ezimu mu kunneetegula n'okunneewoma nga zibula kutomera bbali bifuuyi. Waliwo ne we nasanga mmotoka zirippaganye ne mmandira waggulu ku lubugirizo ab'ebigere gye bayita. Naleka beesaasiza batolotooma n'okukolima nga mpeenyuka ku zange. Bwe natuuka mu Ndeeba ne mpeta nga nzira ku kkono. Olw'ekkata mu kiguudo eky'ettaka ne nkoleeza ekikoomi ky'enfuufu emabega wange. Kyatimbayo ejjigi era abaali banneesibyeko awo we nabalekera. Nagenda nsalinkiriza eyo mu bukubukubu obw'amakuutukuutu ne nziguka ensanja ewa mukwano gwange. Eyo gye naleka omukongozzi ne nninnya takisi yogayoga mu Kampala. Mmotoka y'abampembe nagirengera ng'ekonkomadde ebbali w'oluguudo mu Ndeeba naye nga bo tebaliimu. Ekibuga nakyamuka bukyali era nagendera mu takisi okutuuka eka nga bakawenkenesizzeeyo kubakubako kimunye. Mmotoka yange nagigoberera luvannyuma. Neeyongera okweraliikirira n'okwebuuza abaali bannimisa ne kye baali banjagalako. Saali bifeekeera nti wamma baali banjagaza nsimbi. Abawala abalungi mpozzi okuggyako Teo nga mbatunulira kiziimuziimu, ate nga n'emmotoka yange si yeyettanirwa okusikiriza n'okuwaliriza omuntu okutwala. Kale olwo lwe baali ddala banjagaza ki? Nasoberwa. Wabula nali nkyawoza gwambwa kunywa ku luseke ng'ate ndiga erinnya nnyumba. Olunaku lwali Lwakutaano era nali nva nswanjere kulaba ku banywanyi bange. Bwe natuuka ejjeza ne nkyama mu katale neegulireyo ku kiyungula ettooke liryoke ligende Bitege. Mba nva ku mudaala ne nnengera mmotoka esimbiddwa okumpi ddala mu maaso g'eyange. Bwe nagituukako ne nzigulawo oluggi ne nkasukamu ettu ly'ennyama.
mba nange njeesogga nti agasajja abiri ne gawamatuka mu mmotoka eri ne gambako emikono. Gaabwatuka nga gandagira ŋŋende nnyingire mu mmotoka yaago nti kubanga nali nzibye emmotoka eyo mwe nali n'olwekyo nga neetaagibwa mu b'obuyinza mbitebye. Nasinziira ne mpalira ne nguguba nga muli ndowooza nti waakiri nfiire awo naye nneme kutwalibwa mu ngeri ya lusaagosaago etyo gye simanyi nawwa bye simanyi ku mutwe n'amagulu. Abantu beeyiwa we twali nga bannange bansikaasikanya bantwale mu mmotoka yaabwe ate nga nze nfaabiina okwetaakuluza nneme kugenda. Abaakuŋŋaana baatandika okusoomooza abasajja n'okusaakaanya nti, "Mulimba, muli babbi! Omusajja ono bulijjo tumulaba ng'ayita wano mu mmotoka eno. Yali mpya katebule kati ekaddiye. Kale olwo yagibbira wa? Basajjammu okumanya nga mulimba." Baakuba olube nti, "Babbi, babbi, babbi." Embeera yatandika okunyinyibala n'okunyiibanyiiba ng'abantu abamu banyeenyanyeenya mu ngalo ebigogo, amayinja n'ebiso bye baali bakutte. Omu ku basajja yajja kabasitoola mu sitookisi n'akoolekeza abantu. Yakuba mu nju kijjinja era yaluggulira ku ppata. Abantu baasaanuuka ne bamukuba olwogolo ng'abamu bwe bamugamba nti, "Ssebo, olowooza ako akabunduko kanatta abantu bameka? Ndaba ojja kutta omu nga naffe tubatta." Ko abalala nti, mumuleke oba musajja agezeeko alaba ekibabo. Leero ono temujja kumutuggyako wano kugenda kumunyagulula na kumutta nga tulolobadde ng'abagulike. Abantu beeyongera okwesomba n'okuleekaana era n'embeera neeyongera okubijja n'okutabanguka era nga kirabika nti kyetaaga kukwata bukwasi ku mandusa ekintu kyetinde. Mu kiseera kino omusajja omu ku bali we yakonera ku munne eyalina akabundu mu ngeri emulabula. N'ono teyali mubi ng'akabundu akassa mu nsawo. Abantu beeyongera okuswakira n'okufuguma nga bwe bakuba akaayo nti, "Abadde alowooza atya nti bwe tunaalaba emmundu olwo ne tutya? Alimbye." Abasajja baalaba ebintu byeyongera kukaatuuka na kusaalaala nga banta. Beevumba mmotoka yaabwe ne bagifummuula ng'ekutte eri e Kampala. Baagendanga basonga enne mu bantu nga nabo babawerekereza agagambo, obulali n'olube. Bwe baabulirayo ne nzisa ekikkoowe era ne neebaza abantaasa. Nabo bankulisa okuwona agasajja. Twayawukana ne nkwata eridda ewaffe. Natuuka eka nga nzenna njugumira n'okufuma nfumye era ne mmalira ddala ennaku eziwerako nga siva waka okuggyako nga ngenze ku mulimu. Okweraliikirira kwange kweyongera bweyongezi buli lwe nabeera nga nzekka awaka. Bwe ntyo kyenava ntandika okulembalembangako nkoŋŋonteza olufulubejje lw'ebirowoozo kuba buli lwe nalengera ng'emmotoka oba abantu abajja be simanyi omwoyo ne gutandika okupapa n'okumpoleza era ne mbeera awo nga sirina kyenkola kigenda. Baamalanga kugenda oba kunnyonnyola kye baleese ne gulyoka gunzira mu nteeko. Ne bwe nnabanga ntambula ng'era bwe guba. Ye nno bwe nnabanga obw'omu mu mmotoka yange emabega neevaayo emmotoka ejja yiriyiri nga sibaamu mwoyo nga tennampisa. Oluusi navuganga kifumuula mpawu ntuuka wali abantu abangi nyimirire awo oba ngisooloobeko mpunjukire mu bukubo obw'ebbali nga tendaba oba waakiri mpete nvuge nga nzira gye nva naddala bwe waabangawo mmotoka empisa ng'edda eyo. Ampuliriza omulungi, olwakadde akatutwala yiriyiri nzikiriza tufundikirire wano olwaleero. Tujja kusimbuliza wennyini awo tumanye biki ebyaddirira oluvannyuma lw'ebikangabwa ebyali bitandise okungwira. Akuume atakomera mpeera.